Bannange buli awerera omwana awuliriza. Owulira otya ng'okutta omwana wo n'omutwala ku ssomero? Ogenda okuwulira nti omwana wo omusomesa ayagala mmukwata, ayagala mmukaka kaboozi. Kyokka omwana bw'agaana, omusomesa oyo n'ayagala okugifuula empala n'atandika okuwala n'omwana wo n'atuuka n'okumulemesa ebibuuzo eby'akamalirizo ebya senior 4. Omwana oyo gw'olaba ow'obuwala omulaba, omwana oyo kyamutuukako. Abadde muyizi ku ssomero lya Kampala High School okufiira ddala mu senior 1. Wabula bwe yali atuuka mu senior 3, maama we amuzaala yafa. Maama we mu kufa, omwana oyo yayongerayo n'emisomo gye mpola mpola ku Kampala High School. Waliwo omusomesa era ng'akola nga ddoosi. Oyo nno yakuŋŋaanya requirements ako ne school fees z'essomero eryo. Bamuyita Teacher Kimuli. Mr. Kimuli oyo agenda ayita ono omwana, ndooza yali yamwegomba dda, agenda amuyita. Mu kumuyita amutuma mu laabu, amugamba agenda olongoose laabu. Kumbe omusajja alina plans ez'okuba nti ate akaka omwana ono akaboozi. Omwana mu kutuuka mu laabu, omusajja ono amugoberera. Mu kumugoberera omusajja ajja atandika okukwatira omwana ono mu mabeere nawa. Omwana afiringa insecure, adduka ku musajja ono era agaana. Omusajja okuva olwo, omwana okugaana okwebaka naye. Omusajja yateeka empalana ku mwana ow'obuwala ono Precious. Omusajja yalemesa omwana okukola ebibuuzo. Yawera n'amugamba, ogaanye n'engenda kukulagako. Ogenda kukaaba amaziga ku ssomero lino. N'abaana mu kirasi yabagamba, n'abagamba nti oyo mumugulire obutambaala. Agenda kukaaba amaziga ku ssomero lino. Omwana nga niwaba talina kyakoze, omusomesa ono amugoba mu kirasi. Omusomesa amuboggolera. Omusomesa amutiizinga. Omusomesa yagaana omwana ono okukola ebibuuzo by'akamalirizo era pepa ze yaziyuza. Omwana bw'atyo n'aluuzinga future ye mu by'ekisiru olw'okuba nti waliwo abasomesa abatagambwako mu masomero. Lwaki amasomero mukkiriza abasomesa nga bano okusigala nga bavumaganya amasomero gammwe? Lwaki? Kyokka nga nammwe bannannyini masomero muli bazadde. Muli bazadde lwaki? Usinga abamwana wammwe. Njagala nkutuuseko story y'omwana naawe ogyewulireko. Musadde munnange, mpe endowooza yo mu comment section yawo. Mpe endowooza yo mu comment section yawo. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video ya Precious iyo. Mwasize mutya basebo ne bannyabo, mwasibe mutya abandaba oba oli awo abampuliriza. Amannya agange mpitibwa Ababirye Precious. Oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi nsazeewo nkole eno video mu lulimi Oluganda nga nnyonnyola ki kye nayitamu nga nkyasoma, oba oli awo kati ntuuseewa ki affectinze batya. So mbadde muyizi ku Kampala High School kubanga ndi mu senior 1 paka senior 4. Naye obuzibu bwange bwatandika nga ndi mu senior 3 third term nga maze okufiirwako maama wange mu second term senior 3 2023. Third term kumacha najja okuwa fees mwe Mr. Kimuli kuba yakuŋŋaanya fees yakuŋŋaanya requirements buli kimu yakikola ebisinga mu ly'essomero. Bwe namuwa fees wange n'aŋŋamba genda mu computer lab ogirongoose. Nagenda mu computer lab n'angoberera. We yangoberera n'ansaba mbeere mu mukwano naye. Kye nagaana yali atandise okunkwatirira, atandise okukwata ku mabeere. I fought and I was able to escape. Nemuva mikono n'enfuluma n'engenda. From that point on, obulamu bwange mu Kampala High School bwakyuka. Natandika kubanga Mr. Kimuli anvuma, bwe mba sinnamalayo ssente, akugoba n'oddayo ewaka ne baba bakubanja 2 oba 3 oba 4 nga bwe babanja 9, 10 yasobola omukkiriza n'ayitawo. Naye nze nga ngoba n'enzirayo ewaka. Nagumira ebintu ebyo byonna kuba nali mmanyi era ne muganda wange yaŋŋamba ti Precious kuba naye namunnyonnyolako ekyabaawo. N'aŋŋamba Precious bw'okulaba ng'omwami oyo omwewala, leave his presence, tomwewa nnyo
kyagamba okola kikole kuba maama takyaliwo gwe bagenda oyita ku ssomero nti mu mwana we akoze kino eno ne kino ajje ate nange am a busy person. See, I might not be available for every time we bampita. So nalina okugumanga ebibonerezo byampa nemba siina kyenkoze nina obikola just to cool the situation era nendowooza with time ebintu bijja kyuka era bijja kuba bulungi. So kati senior 4 kintu kyekimu mpaka senior 4 third term. Senior 4 third term tugenda kola ebibuuzo wenatuuka ku makya nga 14 olunaku lw'ebibuuzo byennyini nyini ne musaba kadi yange eyaki kadi yange eya UNEB examination card nagaana ogimpa nanyimirizaawo nembeeraawo side ya gate nembeeraawo nga ninze head teacher je banange ne bayingira mu paper nze nenyingira late paper enye ezasooka zonna naziyingira late. However, ekintu ekyasinga okunnuma ennyo era ekintu ekikyanumya omuntu ekintu ekimpa stress kyekyatuukawo nga 22 October 22 October 2024 nakola ekibuuzo kyange kya ICT practical. Ekibuuzo ekyali kitandika nayingira munda ntudde agabye CD Mr. Kimuli agabidde buli omu CD nze n'atampa CD. So nempanika omukono neŋŋamba invigilator nemugamba invigilator Mr. Kimuli agabye CD buli omu amuwadde naye nze tampadde. Invigilator n'agamba kange nenjogeremu nani ne head teacher munyonyola ekibaddewo. Head teacher yajja n'ambuuza lwaki tebakuwadde CD nemugamba ndowooza lwakuba mbadde sinnabakola ki kusasula. So invigilator n'amugamba omwana muwe CD waba omubanja basomero libali mubanja muja withholding results ze muja gano muwa results ze. Weyali ampa CD yagamba ngenda muwa CD kyonna oba kikola oba tekikola yamanyi si buzibu bwange. So nakwata CD n'agimpa and indeed CD yali tokola kubanga nagezaako banninga waaka na banninga waaka ku CD emirundi n'emirundi nga naye CD tekola. Neŋŋamba abasomesa abaalimu mu examination room ne invigilator mwennyini nemugamba bampadde CD naye CD tekola nga buli ajja okunnyamba amugamba ekyo mukireke kyeyiye kyefeeko kyokka kuba yali yamponinga dda naŋŋamba gwe tojja kola pepa yange ya ICT ojja genda oba okola Luganda oba okola Arabic oba okola art ojja genda okola ebyo naye togenda kukola ki pepa yange ya ICT. Era nga yagamba n'abaana abamu abenkola nabo ICT abali bakola nange ICT n'abagamba oyo nga 22 mugenda musondera obutambala kuba agenda kaaba agenda kujjusa obulamu bwe bwonna and indeed nakaaba. So after nga wakaaganya okola ki ogendako ku CD neŋŋamba sesiba nnyo ku CD leka nneme kwesiba nnyo ki ku CD kati neŋŋamba kantandika okola ki oprintinga waaka. When I turn to printing waka yalaba nga ntandise printing waka najja nga wakange gwe printing gwayuza wakange gwe printing gwayuza emirundi mingi kwa yakidingana ne ngamba invigilator Mr. Kimuli ayuza waka wange bamuza lwacha ayuza waka n'agamba mbu lwakuba tekulirinnya nenzamu nekebera bulungi wakange ku computer nga kuliko erinnya ntaddeko erinnya kuliko ne index number yange nenziramu ne printinga waka yalabeera nga nzizeemu printinga waka naddamu n'amuyuza pepa neggwa nga wakange wedda gwe printinga Mr. Kimuli amuyuzizza yampadde CD nga tekola n'ababadde baagala okunyamba bampe banoonyeze CD ekola yabagamye okunyamba. I was puzzled, so I had to go back home. Naddayo ewaka nga by that time nali simanyi kituufu kyenyinza kuzaako. I had to pass stress dakiika 3 awo then nempikinga idea nti kangende ku cafe mpandike ebbaluwa ngisindikire bati ba administrators b'essomero bonna. Bwe nasindika ebbaluwa baŋŋamba ojja kujja enkeera tulabe ki ekyokukola. Enkeera 23 nalina pepa ya ICT. Sorry, pepa ya Islam.
papers lam nga sinnabajjukula sinnagiyingiramu. We had to sit in a meeting with them. Nentula mu meeting ne bankakasa ne bangamba nti bakola backup plans 3 era kwezo backup plans kwe kujirako waka wa buli omu era wakawo wabatagenze we bamunoonya ku UNEB ne bamubura bakola ki bagenda kwezo backup plans ne basangako wakawo ne bangamba tofaayo ojja kola ki ojja funa max. But I was not contented with what they had told me kubanga omuntu yali yamponinga dda nti nze nja kwejjusa nja kukaaba mmanya nti ku backup plans okwo kale ne waka wange yamutaddeko naddala nga yagamba nti ye mwennyini backup plans ezo yakola ki yazikola. So the following day 24 October 2024 nenzire ewaka. I didn't have a paper on that day. When nali ewaka nenkubira KCCA department nesindika amabaluwa ku Ministry of Education via my email address, but up to now sifunanga ki response yonna kuva kwaba abantu. Wenakuwa KCCA department omutale yakwata essimu yagamba mpa erinnya ly'omusomesa nendimuwa nangamba kati tofaayo ojja kola ki tofaayo, we shall follow up the issue tulabe ekyokola. Up to date siwulizanga kintu kyonna from that side. So I said, pressure, so relaxing, go for it, umalirize paper zo. When I made a paper, I had to go and file a case ku police, nebagambe, era nebadamu nebangamba bakola backup plans, era biki, nebanyonya nebangamba ninde results zikomyewo. Results zakomyewo nga nina X ku paper. So they are turning the whole thing kuba kunenya emisatu muri yeka, but na administration yenyini najigambe in the first place, but they did not help me out. That's why nasaze wonzije ku media munyambe nsaba buyambe kuba I'm now financially stuck. Sina wakutandikira nina baloya benino sasula naye finances I'm too stuck right now. My hands are tied. Sina kyakuzzaako kituufu. So nsaba buyambi bwammwe.